we Allah mwana wa Allah olowooza teyatuyise tugende mu ssabo aliwa ne gomayi ono Sheikh abadde nga Swaba Kasumba Swaba Kasumba yagambye omwoyo wa culture abamwoyo wa culture nedda bajjajjaabe bamugambye wane watuufu wa belonginga takyali Swaba oba abasiraamu banaakiwulirako bati era tunonyeza ku tabu omanyi omu ku bantu abasiraamu abakukutivu ye muyimbi gwe tutalabako nga veire evudde ku mutwe Swaba nga abadde ayina ekitiibwa gomayi we tubadde twagala Swaba n'ebyobuwangwa si bibi ebyobuwangwa tetugambye nti bibi naye ate ab'obuwangwa tebajja kuvaayo ate babeere ba Swaba kati Swaba lwaki ova mbwa Swaba ogende mu byobuwangwa katunyumyemuku nga upcoming artist ne star nga tetunnafuna ba missionary n'abawarabu twalinanga traditions zaffe twali basitaani tetwali basitaani but still Jackson what I'm telling you tosobola kubeera nga ate oli mu church ate nobeera akulira abasamize bannange tubeere serious ati kati ye yazudde nga eri kyogamba abasiraamu bakkiriza omuntu okubeera omusamize ng'ogenda musabo n'onyenye kati ebyabasami yabivuddemu eddiini yaffe ey'obusamize bagirekere abasamize woba osiraamu beera mu busiraamu kati kiringa bw'onaava mu bakatuliki n'osiramuka ngagenda mu bwadiventi ebyo bibiri tebikwatagana ate mu bakatuliki akanyama eri okagira koza omwadiventisi ogenda mu busiraamu naye era kisobola okukeera ku mata tolabangako Josele teyasiramuka naye gwe tewabadde surprised walabye Swaba nga akutte ensaasi nakirabye naye there is something I want to reason with logic eddiini ya loko nga tebinajja ekyo buli omu akimanyi twasinzanga tutya twalinanga traditions zaffe abachwezi abasamize abanyankola tetwali basitaani but traditions and cultures naddala ng'oli musamize ng'okoona ensaasi era njagala kitereera kyogamba Swaba asobola osigala nga Swaba ng'ali erimu ssabo no yakatebya Swaba yabibalekedde era todamuyita Swaba kyovola tebigatta kati ye nze ngamba ya Allah atusonyiwe kati bo babayita baani muganga jajja Saba Sesandeku muganga aba doctor by the way Saba Sesandeku erinnya lye lyongereko Saba Samize Kasumba kati tosobola bw'obanga mulimu Katonda nga sister omanyize ngamba abantu bwensalawo okusamira let me be there woba osazeewo okubeera omubuulizi w'enjiri gibuulire ebyo bibiri tebirina kugatta so nabo bayina sitaani ne Katonda abaliwa abasamize bayina nsaasi bayina jjajja ddungu tulina the judges that made our cultures be basinza kati ate Allah ne jjajja ddungu bikwatagana emboozi tugenda nagirekayo eno wamma nammwe muginyumirwe mulabe ne ku sitabu wa Natoro ne Swaba yatukubye surprise by the way it was a big surprise but we love you so much Ssaabasajja Kabaka awangaale agulumizibwe nga atenderezebwe nga abwekitiibwa mawanga gonna nga mwatukenga mu nnimi zaago weewaawo nze Kasumba Lubowa Bamwayana nzikiriza n'ebyatula nti omutonzi yali wakulu wa byonna mwebale nnyo mwebale ddala baganda bange abali lubale baaluma bamasheikh bahaj baafiz bashekat bahaj ne bahajat n'abalala mwenna okusinziira kumanya eyo omutendera kwoliko ogw'obutezuula nze neezudde era nentegeera ekkuba ettuufu n'enzira ku butembera bajjajjange kati bwe mba nga nagoberedde enzikiriza ey'obuwangwa n'ennono nenjatulya era nenfulumya ekyo ekindi munda kitegeeza nti gwe atanjatulira era atanfulumiza mundeke baganda bange era bakwano bange naye Swaba aludde ng'alabika aliko obuzibu Swaba Kasumba era abantu bamujajinge nga balina bwe bakola ki nga balina bwe bakoma n'abamututte bamukwate bulungi tebamukozesa ensobi ennungi nze ndowooza aludde ng'aliko obuzibu so bambi tumujajinge nga tukola ki nga tumuleka amusaba Allah amuterereza embeera mwenga bayimbi mwali mumanyiko ku Swaba Kasumba byayitamu oluusi obimanya ebimu tabimanya nga bumanyi nti ensi eri mututwalaganya ffenna buli muntu waali yesabire kuba kati nze wano wendi simanyi maaso bwe ninakola ki
Asaba Allah buli omu amulongoseze embeera ze atulongoseze enkomerero yaffe. Swaba Kasumba mu mujalinge gamumusasira oyinza okuba nga aliko ebimutawaanya y'omuntu n'abamututte tebamukozesa ensobi ennyingi. Twalabye nga baseeka bonna bayisaamu eggaali bamusonyiwe okyegeera bamukwata ensobi nga balina webakola ki. Nze nga nze manyi ffe tetulina buyinza ku muntu naye nga ekikulu kyalina nze kyensinga okumanya Swaba Kasumba abadde alina engeri gy'ayitamu emabega n'ekyo kyeyakoze kiyinza okuba nga kitono ku kyabadde ayinza okukola. Lwaki toyimbirako banno ku bivu? Nyimba oba tebakuyita buyisi? Nyimba gye bampisa ennyimba era gy'olaba sizze oluusi mba tebampisoma nga sisobodde ng'omuntu. Ndi musirifu natural naye nga ekyo tekineerabisa. Kyobamanya nti nyimba kirabika gwe tonfuula obuntu. Kyobamanya nze muyimbi ayimba mu kibaala nga bbaala yawe anti gwe yonna gwe nyimba mu kibaala nenyimba mu kisaawe nenyimba ku masomero aga primary n'aga secondary n'aga obwana obuto nenyimba ku mukolo nenyimba ku campaign nenyimba mu kumanyagana kwegamba Mukama Katonda yampa ekintu ekyo. Nze buli wamu nkola ki nenyimbira abana abawala bano abakola batyo ebbugala batikinaza obugalo nenyimbira abavubuka nenyimbira abantu abakulu nenyimbira abakadde. Kaunye